Walaba film gye bayita London as Fallen ya Gerard Butler. London fell over the weekend. Kata solve Kyagulanyi. Era bagenda kukola film ey'okubiri. Leka kipika. London as Fallen part 2 starring tujja kubira abe London sebo wano. Starring Kyagulanyi Robert. Ngai main actor. Kyabadde obadde okifollowing oba? Nnyo nze kati nina ebizungirizi byange. Nabadde ku screen yange ennene waka mu room ng'endaga buli wamu. Bintu bingi ntaate teyagenze simanyi biki bwebakyusa venue kati byonna naye batusoke tukubire ku Jose kirabika yasooka atubuulira Jose Jobziring omutegesi atubuulire kuba mpulira ntaate bwe yasaba sente nnyingi mbw ate tayimbira ku Sacula tayimba nabayimbi ba Sacula mbw ate yasabye ebintu bingi ebitasoboka mbu promota yamusabye hoteri simanyi 5 star simanyi ayagala milioni 3 simanyi ayagala okugenderako ne bamanaja ne baani kakati ebintu bino omukyalo ono tebabanga baagala muzingazinga mu gabaketi bamukubise nkubira ndowooza ku Jose gwoba okubira yamanya ekituufu ntaate bino ntaate kiki lwaki teyayimbye kanonye ku mutegesi bamuyita Jose Jobziring tubeere nga tutegeera ekituufu mbutuufu kyekiri e London yawo kyekyabaddewo ne Nubian eri yabaddeko Nubian ne Daxi sebo ni General Megadi bana big guy omutegesi nga takwata simu kiki ekigenda basiwa ku machanyo gye bali basuze mu after party obudde bukyali Jose abazuukuse Jose aleke kwebuzaabuza basuze mu after party babadde mu after party yabadde nayo London yawo yesebo bali ababadde Bobi Wine kenyini Robert Kyagulanyi Seta His Excellency yabaddewo big guy musajjawo big guy big guy obawulira atya promoter nga takwata mulekereko ka message kamulekereko ka message Jose aleme kugira sebo Jose tubuulire ebyantaate gwe mutegesi w'ekintu ayina tubuulire ne lwaki ekifo bakikyusa lwaki bakyusiza venue okuva Crystal Palace kintu kyabadde kitya kuba abamu basupportinga obutebe bukalu abalala bagamba kyajjudde abalala bagamba ntaate obutebe bukalu balabye eki balabye show kyeyo ndala nalabye obutebe batambuza okwo akyaka babadde mu show ndala yali ya Papa Wemba yaliyo ddi eyo ndowooza nga mu 2-3 bebatambuza ebyo tumanya abaana bafunaafuna ebifaananyi ekifo ekyabooze nekisaba woota abaana bagambye mbu kyabuzeemuko balimba Jose nga takwata tatulowoozesa nti ntaate yamusabye ebintu aleme byogerako twagala tugira tubuzaabuza twagala atubuulire ekintu tukuba ekintu nga tukigira ddala kituufu si bwe kiri muganda twakoowa njwanjwa naye nga London yakutte London yasabye amazzi amayitirivu oba wabaddeyo omupiira gwa Arsenal twabaddeyo omupiira gwa Arsenal wabaddeyo taka red mwalabe wa red yabadde wa People Power London was red People Power not Arsenal not Charlton Athletic People Power kankubire Moshi yes kankusoke nkubire Moshi atambula ne Jose Moshi bebategeka Moshi Pro yes kamukubire kubanga bano bebategesi b'ekintu wano kintu tubeere nga tukigira ddala London sawa mmeka sawa si sawa emu kweri obudde bukyali Jose ate we yeebaka waati omanyi kye basuze mu mabino bangambye okwetega okwabadde wali abantu bagezezaako okwetega mu bujjuvu beetezekwadde kwetega season ebintu byonna bifunye nga byatambula byonna bano abasajja tusooke tubaleke Jose ajja kunkubira mulekeddeko message why ekintu kino tutandikirewa bigayi Megadi ntaate wa ndowooza ekyantaate tugira tukirekera Jose tusooke tukirekera yes just nze kyenyinza okulowoozaamu zijja ba theories yes theories zo zirowooza ki theories zirowooza nti ntaate Gabi ayimba gospel music siwe kiri yes abadde yeetaaga performances ezo naddala ogenda okutapinga mu audiences z'ebweru eyo era yafuna mukisa gw'amaanyi n'agw'embracinga naye mu preparation za show yeno eriyo mu May last week just yakola
statements n'agamba ku show ye kwenyini tagenda kukkirizaako bayimbi ba Satura music ono music w'ensi tabaagala si butabagala mbutabagala naye for that specific show egenda kubeera strictly ya nnyimba ani yasooka okikola ekyo kyayogerako Judith Babirye yabikolako n'agamba Judith Babirye ne n'agamba Satura no n'ebifo because waliwo abayimbi abalala abakubagana nti Wilson Bugembe pastor ye nga ajja n'ayimba n'abayimbi ba Satura n'agenda mu bidongo oba mu mabaala n'ayimbirayo so ebiseera ekyaliko nga bagamba tolina kugendayo eyo wabula ye nga abagamba nina okugendayo eyo kuba we bali aboonoonyi ntapingeyo mbeere nga mbakonvatinga naye gundi ye yali so conservative Judith Babirye naye naye we yakitegeera mu maaso tugenda okulaba nga naye akoze eki esaawa zino abayimbi abaliwo nga Levikson yayimba gospel music naye olabanga Satura ababeeramu agenda mu bifo ebyo bapafomira ku bannaabwe ba mu mabaala luddawa n'ayimbirayo message n'etuuka ekikulu kibeera kya message oba okitegeera kati ntaate ali mu katiba kali akasooka aka Judith agamba atya aba Satura I don't need Satura people tajjukire ne yabadde London yabaddeko Abasatura yabadde ya Satura ye gwe bataddeko ate nga bamwagala ebyaddala omukyalo oyo naye ndowooza yalabyemu nga one ekyokubiri tukirizo batugaane nga tayayimba n'abasatura baraga mafini ayagala church era singa show yabadde ya church kwe kukibuukamu yali tategedde yali ategedde ne kati wabamala okumuteekamu kano wiiki ewedde wayogerera mutabaagala n'erishaba abalina obutagigenda because ebe contradicting kino kya settinze if you go to London and sing with Bobby Wines and Satura yes those karate toba na reason lwaki ogaana Satura okujja ku show the other two weeks to come so abatagala kwe contradicting tekimu kubecho anonya sente oba asabinga katonda yeka ya nesho kiraka nesho ya bwerere awo mutuufu kiraka nesho ya bwerere eri kusasula akolera katonda ekyokubiri bwaba akolera katonda ekintu ekyo kimukolera kiba kimukolera munna ekyokubiri abayimbi bangi wano balinamu akatengo to associate with tuli goliko theories ezinzo okubanga zalemesezza ntaate definitely zinzo kuba entuufu zinzo kuba enkyamu ekyokubiri kyendowooza nti abayimbi ba Uganda ennaku zino abasinga bedividinzeemu the main axis nga wala World War II the main axis ne allied axis kati aba allied axis be balayinze netundutundu erimu liriwa eriri mu government eddala the main axis abagamba ffe tufaane Kyagulanyi okitegeera kakati mulimu abamu nga bagamba nti wadde siina wendi nampa wengwa naye singa bandaba nga nnyimbira eno ku main axis kiyinza okundeetera obuzibu naddala nga nsigaza weeks 2 show yange etuuke nti nandiyagadde okuba ku busimu mpite ku bagenyi abakulu naye singa ngenda ku main axis ewa Kyagulanyi akasimu ako wenakakuba bajja batonda wadde dda tebajja kujja jukira abasumba abasinga abandi wagidde omwana ono basubscribinga nnyo eri ku allied axis kakati ekyo nakyo kibeeramu alina church naye mwagwa ate ng'essaawa zino oba wejjeeko aba Satura olina kutapinga mu churches tolina okugenda bapastors ab'enjawulo bapastors video baba bazirabye dda ate nga bali ku side ki eri eya allied axis kati ekyo nakyakirowoozaamu sayansi w'omungi ndowoozayo lwaki ntaate teyakoze nti atuuka ekiseera n'afunamu empetero mu mutima ngambye ensonga esooka Satura nti abayimbi b'ebyensi ayinza obutaagala kuyimba nabo bajja kuraputinga endowooza ye ku Katonda kuba ku kivulo kye yabagoba nakutayagala eyokubiri tebagala bamulabe nga yeekulubeesezza awali Kyagulanyi anti munnange saawa zino ekiri mu Uganda twetemyemu ebiwayi 2 si 3 waliwo abali wakati waliwo ne bali wakati kale naye be batono kati ebisobokera ddala kyova olaba nti atuuka ekiseera n'asumbwa abapromota nti toogaane tokkirize what do you do conditions ozongeramu nga ziri unfavorable kusooka teyategeera gyalaga yategeera naye kati bino bijja luvannyuma mujja neye ne ya show n'akola press conference kuba eyo decision tagikola yekka tebakikulimba nti sagalako ba Satura waliwo omuyimbi bano bamwita Ruyonga rapper Ruyonga yava mu Satura n'agenda mu gospel
Yeah, yes, wa Prophet Mbonye. Yagenda Wambonye wa Fanero. Yagenda Wambonye. Yeah. Yes. Wagende Wambonye Mbonye namugamba wesonyiwe Secular Music. Era Luyonga afumya albums 2 nga ziri ku bya guru Katonda. Obwavu ne buluma Luyonga. Tugenda okulaba nga eno pate yani, what's the plan? Nga yavuddeyo dda. Oluva wano tugenda wani? Banange wazze nani? Bwavu balumira Laira. Wambonye. Mbonye teyamuwa sente. Mama. Omanyo okubanga bamuyonka butaba. Ate Luyonga. Edwin Luyonga n'avaayo kati wuno pate yani ali mu kufuna sente. Nti ba pastors abo balinamu ekyo. Abasinga they own you. They own your discography. Okay. They own your moves. So eyo theory nayo eri awo. Fe tukuwa theories byolabe eriwe yenzo kuba applicable. Nga promoter tetunamufuna. Yes. Atubulire naye ebiye. Yes. So endala etwa waliwo vale endala gye tucekinga. VAR tugiragiramu wano bwe tuti. Tulengera nga Gabi Ntaata alaba zino wiki 3 amaanyi ebiwawaatiro bimeze. Biwe bimera. Amangu ago. Kati gwe bali basubijjukira deal bagisayininga nga mu October. Kati Ntaate wa October ne Ntaate wa May wa March. April. Ayawukana. Ate abayimbi balina omuzoogo. Asobola okwagala twamendingemukko. Jukira mulimu abayimbi abamu be batwala ebweru nga tewali na ssente nnyo but incentives olumu nnyo ebiwe bityo. Oli natuka n'agamba bamugamba eno oli hot. Yes, yet promoter bambi already budget aba yagikola ki? Yagiteekateeka nga talina ngeri gyayinza gifixing. Eyo naye kibeeramu nnyo mu bayimbi. So value ekulaga nti kano kayinza okuba nako kabadde. Ekiwawaatiro kibeeramukko. Nogamba ye nfaaki. Nga mulabanga ali easy. Yeah, of course nagamba nali very difficult naye okubeera omuyimbi abo basitabi kibingi ebijja nga si muntu tabeera mubi nga ye. Ne stardom sometimes kickinga in. Nogamba kabule ngani. Bye bibozi bye nalabye musabya yasabye hotel. Simaye yasabye ya 3. Simaye. Yes, ndate atambulireko n'abantu abalala. Nagundi kye yatukola wano Davido. Davido ba promoters abamuleta. Atuka ekiseera na amendinga mu ngebula weeks 3. Ayagala oleta abantu 18 nagamba ayagala doublinga. Ate jukira mu kudabolinga kitegeeza logistics zikyukamu kuva ku ntambula kukusula kukulya. Chobola promoter watu kekiseera Davido ne bawulira nga singa kisoboka teyalize na kujjanga mazo bashinki. Ate balabagamba gundi ye sticker ye yaluddewo okufuluma. Yafulumye. Ebyo nabyo bigenda okujjamu nga siwe yagambye. Yes. Simaye dilemo. Ati abanyo funinga embeera gyatuwa nga tegenda kuteekawo mbeera ku bantu bachi abeetaaga. Aberanda. Yes. Abachi abeetaaga. Kati inofunawo embeera nga basobola okutegeera. Naye baba such gundi gospel music. Ajja yimba kona abasachula alimba. Of course, ino gye yava alimba. Bugembe banga lyamaze mu ndongo. Netumanya ayinzo jjukubanga akuba tuwaze za gospel. Mpozi nga Kirk Franklin. Imagine me, omujukira wa imagine. Gwenta. Simane wone era tayimba kuza church. Abadde nga ayimba. Kano kino kizeemu buzi. Namulaba ku show ya mbadde mulaba ku comedy store. Namulaba ku comedy store. Waliyo bani. Simanyi. Alex Muhanji pastor. Oyo organizer. Oyo promoter. Ne Maria yali yakavaako Ntaate najja ne kudako madwati and chick. Good comedian. Ani Muhanji. Aizo ba pastor. Pastor mba comedian. Kitegeera. Nera bajja mu bonoonyi koti fe bayita abonoonyi. Yajja na tukagendo. Ntaate mu amagezi ki? Amagezi gemuwa ekisookera ddala endongo eno alina anyway yamanyi yajjamu okunoonyamu. Zibeera ssente nga it is a business. Business is business. Yes. There has to be times when you have to compromise. Ate mujja muliisa byatalya. Nze wemba nzize nga ngamba sirya mbizi. Bwe mungamba nti ojja jirya. Of course. Kiba kirala. Nanti kakati already. Tate bw'aba alina kyayagala. Nanti. Sagala mumuteekeko embeera jajja yimba asa. Edda si mbeera. Naye already yakitestinga ko dda kati aluzinga ki. Abakubanga badde muyimbi mpya nga yakajja oluyimba alina oluyimba lumu n'atugambirawo nze Secular saagala tukikkiriza. Naye obanga obaddeyo ko n'otapinga mu audience yaabwe ne batambuza oluyimba ne bakola challenges abantu bemugamba muno bantu simanyi babi boonoonyi ne basinga okutambuza oluyimba lwa Ntaate. Abaana abalanga kucheza naye kenyini nachezaamu cheza for Yesu turuturutu abalokole be balutambuza nange alinze ndi mulokole nawo badde nakola challenges nga nnya zinnuma ngena nzijjeyo. Okay ati ndi muono soka digongambo mugamba abazalawa atuleka aboonoonyi ajja tulokolere eno
Tetulekerera bambi. Naye lwakuba ebintu ebyo birimu gunde katemba mungi. Yere Vixen akkiriza nti bwenzija ne Bugembe ndowooza. Bugembe yakibasooka. Bwenzija mu bbaala. Yes. At least nsobola okyusaawo abantu. Nsobola okyusa. Naye ate abamu tebakikkiriza nti lwaki omuntu agenda mu bbaala akolera eyo enjiri. I think anyway buli omu alina engeri gy'ategeeramu ebintu bya Katonda, but olumu you have to be liberal. Liberal mind yo tena ba conservative chiwamanya cholimanya. You have to be liberal no manya no gamba anyway. Nsobola ogenda mu boonoonyi baba bayita aboonoonyi ne bafuna message ne balokoka. Yes. Kati gwe muwa magezi ki? Amagezi gemuwa addeyo ku drawing board yeetereze. Otherwise wano wali wakyamba. Obutaagala kintu ate tekitegeeza nti alina kwetereza. Kale kamusabire wadde yandinsabidde kimukolere. Kyoyagala okuŋŋamba nti gospel market tesobola bezaawo ntaate esobola ku namungi w'omuntu ali mu church omwo esobola ntaate tasobola mulyako nga tazzeeno esobola challenge eriwo naye yennyini nyini mu gospel gye bava naye waliyo differences nyingi nnyo tezisinga naffe abali outside zitya churches tezekuba bapasita tebekuba nkyana ggulo olina akatuti n'akamanyako pasita munne bayira bwe boboka obuzibu yes babakubanga nabo beetereza nti no bo bali one nti tebalinamu bizibuzibu ebyo omuntu asobola okufeedinga off the audience nga olaba mu movie nti Nigeria engeri gundi yabwe gyeri yamanyi population nti Nollywood movies ne music yennyini atapinga mu audience yabe first mu kusooka n'afetchinga those numbers mwabala ne si nnyo mubera secondary kyekimu ne Bollywood abazanya ebiyindi audience ya billions 2+ tebafaayo nnyo ku bana abalala naye kati wano yes muli bangi naye ate mulina divisions nti waliwo pastor atayagala Vixen ayimbire mu church ya gundi yes babadde nga babyogera nga mugala ki wayimbidde mu church ya pastori yeti yali ba music we wano ku TV ya TV wa ku radio era nga obusimu buyita temuddamu kuba music wa Vixen oba wa Bugembe bo bennyini balina divisions nyingi okusinga naffe abali eno fe tuli open iti tuli mu capitalism fe abali eno bebagamba aboonoonyi aleka tekwezingako kigundi kyekiremeseza n'akaziki kaba gospel okutambula aleka tuma bani ng'ogyeko Vixen ye yakitegeera ne Bugembe buli oyo omuyimbi omulala oweeyo atambula owa gospel owawa owa gospel atambula gundi ani Exodus ate Exodus naye yakyuka dda Exodus naye ali liberal is a liberal Pentecostal yes ate copy blind naye abo nabona abaana bonna katiba kekamu generation eyo copy blind Exodus le Vixen bonna Holy King abo bonna yes tebali mu lunkulu bo bategeera but I don't think it's a bad thing gundi ogamba nti nze nfokasinze kuba akitegedde ddi nti afokasinze kuba libokka nti teyitaga sachula akitegedde ddi okitegedde tumaze okujja yeeno fa bamugjeeyo ntaati olwokuba yali mwonoonyi munnaffe nga atuwa amawulire ku Spark TV ag'olugambo nize yankyaza nako mwaba mugjeeyo ettunutundu eddene lyaffe abasachula naddala ffe abagoberezi fe abagjeeyo ntaate ennyo netukyeza for Yesu naye kati atuvuddeko kale kwandikyezayo Yesu alone and with your people okay so ekintu bwekityo bwe kitambula naye nga promoter tunaba tumufunye ajja tubula lwakuba balaka bebase byadda basudde mu after party yaŋŋambye agenda beera tugenda kukwatagana bulungi nnyo naye Bigayi wamulabyeko Bigayi akamirwa bina omanyi bayita okukamirwa ebina bitya lugero tagambwako Bigayi olaba luyimba gundi lyayimbye yanga mulo ife abatagambwako kati Bigayi tulinamu effujjo Bigayi yagenza ati era Bigayi jjukira amasanyalaze yamala n'agafuna nanoonya connections musajja yambye yasookera mu kunoonya connections nagamba ne bane mutwe ku connections tunayimbiranga ku PTC wa Mitanda yali akubira PTC wano ku Holy Farm Nansana bambi musajja wattu wano ebwayisewa ku Eden yalinga ku Eden yes waliwo wano walala wano ku roundabout yebwayise ngajja ku La Grand yali wala La Grand musajja wattu kati ngagamba kimba nange nsaba ku connection mukulu nakonkone wa musuuza yamba musuuza n'asirika bece connection zize
olonga ali ludda wa ali ngakyali musajja atunga akyali eri saide eri mwaje nagambye mwalaidaxis kati ate mwalaide obimanye ebiddirako ogendayo olina okuba nga osiibudde eno todda bagamba ogenze kali bbayi naye watuuka eyo mwalaidi nga naye waliyo enkokola bamukuba bakokola ne waliyo bannantagambwako baayo bifa batagambwako ate nga nabo bayimbi banne naabonera ennaku nemuyonkera obutaaba agamba bannanze engugu kanzizze ewaffe enzire yabakubira akayimba kabasudde bannange mweraba ngenze ne bamugamba munnaffe otulabyeko nnyo abayero nga lozabagenda ne munnaffe otulabyeko nnyo kikyasinga omugobayo bigayi owaaye simanyi nakumanya kyasinga mugoba eyo naye ye yayitafunayo ate ngaomubiri ayiwawo omubiri oyiwawo tofunayo kaliyayo egenda kubanga amaanyi gali eno mu bantu because olaba ogenda ewantu eri nga waliyo abakifunamu ebeera trade zindaba awaliyo abali hapa abakikuba anti be batono ab'okulubatu naye ate tomanyi bagwiriddeyo abagwiriddeyo be banja okusinga abafunyeemu yes ne boogamba abafunyeemu omu ku bbuku ennyini yakatugamba nagamba n'ennyumba bagitwala banange ebizigo byange banange amasavu ku mutima banaye munyambe simayo yakomawo akyaliyo yafuuka musu gwekanyanya ayi nawulire byabindeeba simanyi bindeeba byali bitya olaba leero tobimanyi olaika olinamu akatengo sisita wange yankubira akasimu nangandeka ani antambindeka nange stress gwe nina mumala nagamba owaaye kambirekere senga asidi gyabimanyi nze siriiyo okitegeera so owebiziga gyali oyinza okulawo okuddamu mulaba kyali muddwaliro bakolokota bagakolokotako gonna yamala treatment bagakolokota we baŋŋamba hali kuki simanyi kyaliko sister ekirungi bambi asirise naye nga ebigambo abiwulira era alina akayimba keyayimba akamagi kayima mbiwulira gyempita nga alina bakayimbira gyali so okubonabona kwaki nange mwagala so okubonabona byaddala kati yamuleka eno omukulu omukulu baali beeta nze akugamba katukuze baana tata junior nze ndagambye yena anti kati fe tusoma interpretation y'ebintu abajjukira interview omukulu gye yakola nga bamubuuza ku byamasavu g'omukulu ng'olaba ayogera mu third party tunaba tubitegedde tunaabagamba naye nange sinabitegeera bulungi omuntu gwobeera naye neŋŋamba wano waliwo ekitali kito nenzigattagatta neŋŋamba kati wano waliwo era bwe nawulira ebintu bya senga asidi neŋŋamba okay kati nenconnectinga neŋŋamba anyway senga asidi yali agamba munange yabadde omulwadde ali eri aliisa butita papa wadde senga asidi yagamba ali ludda agamba ali mu America eyo senga asidi ali side ki ali Canada ategeera andi ava Canada n'agenda mu America senga asidi nze sinza kuba ye gyali ali ku ground naye ali ku ground ye Canada n'eby'America ababimanyi ababitegeera kiringa nga Rwanda Uganda Kenya ayinza obutabitegeera ndowooza tubirekera so big guy we yatuuse London watuuse London bamusasula naye nnyo yaliko ku posta oba yali ku posta yaliko nnyo yaliko erinnya eri aliko awo guy yafuna amasannyalaze mu sipiidi era big guy era gundi promoter oyo akuba tatukutte Jose wuno awadde ngamba sola was sleeping azuukuke kamukubire Jose sebo ozuukuka Jose owaye Jose wasuze otya baaba ndi bulungi bambi sebo oli kumpewo tuli wano ne muzeeyi ntambi tuli mu kwanalizinga bintu tetwagala twanalizinga ebintu nga biri ku bikukujju ate bityabuzi buliwo baaba era nsaba osooke obuze kuba okuwuliriza ku lutimbe gaggadde obabulire gwani gwe twogera naye mukulu
okubuuza ku bantu abatuwuliriza. Yes. Ze Joseph Kigondo wa Jobs Link mukulu Ntabe nkola musizanyo. Nange bwenti omukama wange. Yeah, Jose. Yes, sir. Gwe yategese the return of the gladiator Bobby Wine. Yes. Yeah. Abatuuliza waliwo amawulire agatambula agali ku mitimbagano ag'enjawulo, show ya Flopinze, ntaate yakusabye ebintu bingi, ntaate teyazze, ebintu waliwo obutebe obulagibwa ku mitimbagano. So ekintu kyabadde kitya? Tusooke na kya ntaate lwaki teyazze? Lwaki tewamuleese London? What happened? Ekyomuntu ogubona agamba nti show ya Flopinze. Abatagaliza show eyo be bamwe abagisalira amagezi neva ku kifo ekimu gye yalina okubeera Crystal Palace. Yeah. Ne tuvaayo tudda mu kifo ekirala. Ekifo kye twaddamu kyali kinene ddala kituuza abantu 4. That's big. Ekifo kye twabaddemu abantu abatwagala bafunye chance nti Palace okuba yali emala mangu abantu bali bagenda tandika mangu okujja kati bo tebakyusa time abantu basigadde ku kya Crystal Palace ate bazenga bukyali batatwagala basaza amagezi ago ne bafuna ebifaananyi ebyo bisa tukanga for sure twagikyusa nga yadda kutandika saawa emu eyakawungeezi kimanya abasinze okuyoga nti Flopinze ekyo kibasanyusa naye kiraba n'omwana omuto nti tulina kitwateddewo kitajja kuddamu kubeerawo oliawo mangu twajjuza kino ekyabaddewo tekibeerangawo mu Europe yonna aba mu UK only? UK ye Europe. Mu Europe teri bifo bya Europe bituuza abantu nga 2. So twogera Europe twogera UK mu bana Uganda. We twogera ku Europe twogera UK. Nti final y'omukulu nagikoledde UK. Yandibadde wano wasembera kati kijja kumutuka alubirira n'okugenda e Germany mu nsendala. Abantu batono nnyo abeeyo. Yes. Utambuddeko. Yes. Era simanyi nansonga lwaki obuuza point ey'okubiri ekwata ku ntaate. Yes. Otegedde okuba ng'osobola okuddamu ekibuuzo ekyo. Abanayuganda nze nyinza okuba nga nkitegeera naye ng'omunayuganda ali eyo teyategedde reason why. Naye nga kino kitangaziza bulungi. Omulabi ayinza okutegeera ekintu kino mutangazeemu. Royal Regency etwala abantu bameka? Then kamala okumaliriza kiri buli muntu yenna yapositinze mbu tetwajjuza tayagala Kyagulanyi bw'ondagayo amwagala yakipositinze obukadde 10. Abatamwagala mwe muli Abitex. Abitex nawe musanga mugambe atera omwana okula. Okay. Kubanga akimanyi nti nze mukama we nina bijja okwogera singa tasirika. Ab'ensi yonna ejja kuba yetegere nti nze mukama wa Abitex. Awulira se Abitex abe musinguzi. Bw'aba asobola okuwulira ekintu ekyo bamugambe mutabani we agambye tozanyira mu bizinesi ate ng'eringa yiyo oyo Abitex nze mukama we wetwogerera so asirikeko. Katugenda ku kibuuzo ekyokubiri nti ate omu ku bayimbi abakazi wetwogerera abakyala abasinga okuyimba. Yes. Siri musiru nnyo kumuteeka ku show yange nemuwa deposit nemukolera ne visa ate kati simanyi kiboogerako omuzungu sinze ensalawo ani gwawa visa akatabo ke tekanadda buzzi eyo yensonga mukulu ndooza kati gwe nkwesiga mu bannamawulire otambudde ate gwe atambula n'atasigala ekiro ekyo kinnyonnyola abantu bajjewo ewolokoso bwenfuna kyansi ekola nti ate nkya nziramu nenkola naye ebyo nalabye bye yapositinze yamanyi gyabejja as far as no twegomba okukola naye era twasaaliddwa nnyo okukola naye naye tewali nsonga ndala ng'ojjeko ya passport talina bye yansaba ne sente ze yatusaba surprising zaali ntono nnyo ziri affordable era twasasulako deposit. Okay. So tewali nsonga ndala okujjako omuzungu tulemesa akatabo kene kalwawo okudda. Tewabaddewo kirala. Kati bya postinga waliwo babimuteekako nkimanyi. Bw'obanga mulokole
waliwo abamugamba ebintu ebikyamu ffe tukyeguma n'okukola naye. Okay, so naye nga mwebale nnyo okubeera nga mutegeka show eyabadde successful bwetyo abantu 10,000 plus, that's big okukuŋŋaanya bannayuganda ababeera busy mu diaspora awo. Videos tezirimba, abantu bagenda ku videos entuufu naye nga tetwakoze ate kibalumirako wa nakyo kyewuunyira. Yes, nze neewuunya abantu abamu abatagala Bobi Wine. Okay, omukulu okiri ku kino ne boogera amazima esawo. Omukulu Bigaya ali atya? Alikiriya musanyufu nnyo. Aizewa ne UK emirundi egisinga emirundi ng'ena. Guno gwakyasinze okulaba ku bantu abangi. Abadde tabalabangako? Kabere mukulu Bobi Wine. Tuyimbiranga abantu beyayimbidde. Tabayimbirangako. Mu Uganda, record y'Abannayuganda mu UK nze njirina. Ne bannange yabadde ya kamiliyoni ne Juliana ku Royal Agency we twagijjuza netuna abantu 1,800. 1,800? Yes, yabadde bagirina. Era ziddakawo zamuzize basemakula 15,000 ba Kingisanga ali ne Shiba. Zibaddewo Palaso twamala winter yajanira winirwaji twafuna 15,000. Ono omusajja ekiyateddewo nange kintiisa obutaddamu kukola kati nkole ki balemisi tewali kyozzaako omusajja yakimazeeyo olukoba yaluleeze simanyi tulaŋŋamba ngenda kukola ki nga tegattaani okuweza ekyo naye ngera nja kwegulupinga mbeeko kyenkola naye nga omusajja w'amaanyi kino kiraga kikusaidiyo nga gwe promota ekyabaddewo kindaga okubanga mu Ugandan community mu Europe nze ne bannange akati ffe tukayina. Ekyokubiri abayimbi bonna bagenda kuyigira ku ono yakoze lihaso za myezi 2 teyanonye ssente. Actually yazze kuyimbira abantu yayimbidde 2 hours and 45 minutes 2 hours non-stop on record. Sikirabangako video zina YouTube ya Facebook yagule badde ekiraga yayimbye 2 hours 45 minutes on record. That's big. Okay. Jose kyenkubuuzaamu. It's not about money. Njagala kuyimbako after 10 years nyimbeko. Muzi uyangamba ayakikoze. Okay. Jose kyenkubuuzaamu nze Ntambi. Ese omukulu Ntambi. Musajja wange tasobola kufuna abantu abo ng'omutegese nga yaddako. Big size Bebe Cool. Bebe Cool. Omwanyiriza abayinza omutegeka kubanga ffe tuli political yafunamu obuzibu nti abantu balina endowooza egamba nti wajja tafuna bantu naye nze nsuubira asobola obbafuna naye bya mirundi 2. One, sikakasa nti rekodi ene nevaawo amangu sagala kulimba nsi simanyi kinaasinziira kubanga of course tewali amugaana kujja wano era ajja kujja naye nkiddamu simanyi omusajja ono omulaba yajja abantu buli nsi yajeeyo abantu. Germany yakuta kati yatuwadde abantu 2 rekodi bavudde Germany bebakulembeddemu 200 people from Germany bavudde Germany. Tuyinza okubanga teyatuwadde bugagga. Yes, kubanga yeki yatusaba tukole ebintu bya kirasi. Faruku wanjisebo production yokka yatukostinze obukadde bwa Uganda 2 emitwalo kumpi £4 pounds. Ya Rabbi. Ekyo kyeyagala yagamba ekyo kyenjagala nga mwataddemu Jose. Naye nze kimanyi buli muyimbi singa akola nga Bobi Wine solofuna abantu abangi. Abayimbi be Uganda tumala begayirira okupostinga show za wano. Omukulu oyo yabadde asooka okupostinga buli kaseera. Omukulu oyo yabali yakoze rehearsals emyezi 2. Nze ekyo kinneewuunyisa. Abayimbi abalala bafuneko ekyokuyiga. Mukulu ndoza nkuzeemu siri bulungi eddoboozi yasaakadde w'amasanyu. Kale tweyanza nnyo Jose mpozi weebaze ku bawagizi bo ku Bannayuganda. Mulekera okubuzaabuza abayimbi abato nga ate b'amaanyi.
oyo ntaate muto ate w'amaanyi ate bamugambye ebyekisiru nti promota aleka yalemedde okutwala because yalabye nga show ejjudde temumanyi kyemutegeeza because yasasulwa deposit netumuteerayo visa kitegeeza nga tumwagala nasindika n'omuntu e Nairobi okunona akatabo ka ntaate nemugamba waliwo omuntu atuuse e Nairobi alowooza okupikinga akatabo ko ebyo byonna nabikoze ng'ebula ennaku 2 ate ayagala muyimbi kujja n'abadde enkola byaki atamwagala tasobola bikola ebyo kale muganda wange webale nnyo kale muganda wange beera bulungi mwokibandabire bonna muwulidde kati bebekulu obadde onyigawo waaki musajja ssebo bamubuuza ku ddiini yamubuuza agamba tubikola nange kenyini namukubidde essimu ani bebe baithe bebe musajja wange wamukubidde ng'omugabo wadde tubeeramu okwesikaasika namugamba shoogirabye n'agamba mbirabye naye ntambye ebyo nabikola dda myaka 15 emabega gundi eri paaka eri gyeyakubira show ya Mandela ya birthday is it Upton South Africa tukubira London ku birthday yes ya Mandela nga aweze emyaka 9 nagamba nti abantu 5,400 bamulaba nagamba nti ne Big Brother 2014 nagenda temwandaba tegeze ebintu byangu so kubuuza omusajja waffe Jose promoter nti Bobi Wine engeri gyavuddewo tuzzeewo bebe tulabe oba tunafuna abantu 4,000 okitegedde nenkubirako ne ku Jose yennyini Kamiri Joseph Mayanja namukubidde tewandaba 2010 World Cup Soccer Stadium Limbala World Cup nti abantu 9,800 bwe bali balaba live awo mu kisaawe ne bilioni z'abantu mu obukadde 2 abalabira ku TV nagamba nange nabikola ebyo okiraba nenkubira musuuza Edi akayi ntambi akuba nsanze ndi busy ne mami naye singa video zange oziraba ku YouTube nali e Puerto Rico tewandaba yabikola nembere Bamako Mali tewandaba ntambi ogera amazima ntambi abantu obabuli ngamunye mukama wange nabiraba kali nenkubira liri puzzle yakimaze lipuzzle nangamba nange mbadde Southern Sudan abantu bayimba enkudi enkudi abantu 2,000 bayo okitegeera so Jose kyajjo tuyamba kubateekateeka nayo mu kifo ekyo tulabe Intercontinental yes tunafuna abantu because byanjawulo omuntu nga bakuyise buyisa as an invitation oyimbire Mandela si babo abantu si babo basanzeewo oba kitegedde si babo omuntu nga abantu babe nababira abantu 2,000 nga babe kyanjawulo ne bosanzeewo nti World Cup olide yalina bao fine abantu balina giraba bogenzo okuyinga era nabagambye nangamba njawulo eri bweti nti oli abadde main act ng'abantu bazze kulaba ye ndowooza tumuyozeyoze okubeera nga very happy kyabadde ekyagambye ntaate era nze zizibadde theories zenkuwa ate nga musoboka okubaamu era alina kyagambye nti waliwo abantu abali mumuwa omuteekamuko omuliro era nga basinga bava nnyo eyo mu saakoozi ze so abatambuza amawulire gano tikyafulopinze agamba baside balimba nze byagala ninago nakubiri nagamba nti tables zabadde ziringa mu 15 just the tables nga imagine tubeera wano ku Serena nga tables ziringa 30 bwebuuza n'abatanzi ategeka tables mu bivulu n'okutunda tables ataano wano mu bivulu bya Bigayi wangambe Bigayi yabadde atya Bigayi akamirwa bina takikkiriza kyamutuuseeko era Jose naye akikkaatiriza amasannyalaze agaamuteekebwamu gasobola omutwazaako paka myaka 4 nga tegazikira yakamungi nnyo akantu kagenda nakubaluka so wazirayo wana Uganda zajjudde paka nga bituufu booking ya Bigayi nakubiddeko promote omu ku kifo kimu kyeyabadde ataddeko n'agamba kituufu tuli ne Bigayi nga 22 September Bigayi booking nga nyingi taafe naye kimanya alina energy ajja zikuba kabeera ndani awo Bigayi nga alina agenda ziyisaamu ggaali byeddala oba byeddala Bigayi omu kwanta bali honest bemanyi talina nsonga lwa era Bigayi okumanya ali honest Bigayi era yatugamba n'embeera mbi mumpe ku masannyalaze n'agasaba abalala bagaana
That is the honest. Very honest person. Aba anyigirizibwa achogera era yakyogedde. Kati ne wano wakyabera alimba ku cha performances ng'akimanyi. Banange booking oba etwala emyezi emeka? Myezi 3. Myezi 3. Yes. Ng'akuba ali kutuwa. Tawo mulamu naku n'olumu. Biga. Ashegera. Megadi wamulabyeko? Megadi essanyu lyabadde nalyo tabanga nalyokko. Yakuma bana lyo nga bakyali eyo ne bawe empululande eyo mu kyenda ba Menton Summer. Tomukasuse nnyo. Gibe generation. Shoja asembayo kola bano musajja wata abantu tebajja. Yana asalawo n'asaza. Naye abantu beyalabye baba abantu nga bangi bayitirivu bonna baze kulaba nze. Mga munene wabaddeko kukunde ku show na bonna kimu. Doza naye yabadde happy. Yabadde very happy. Governor S yabaddeyo. Nimukwaje abantu ekifu ku maaso. Naye yabayita balabanga ko yali basanze wa Governor S. Governor S yabadde gundi. Ali UK. Yali UK. Musajjawo penge. Wamulabi. Namulabyeko naye. Yes, very happy. Kuva Sweden. Yali nnyo okuva Sweden. Kibagamye nti muyimbi kye Uganda asobola okuleeta abantu okuva mu nsi ez'enjawulo ne bajja okulaba. Abantu baawo boyo basika. Kakwenza yabadde. Kakwenza naye yavuddeyo eri Germany. Yabadde Germany najja naye amuyimbira n'oluyimba. Freestyle. Manya size yo twalolidde. Lwaki bakuba Kakwenza biki. Kakwenza yabaddewo. MC Richi naye yavuddeyo Amsterdam. Akwata live bulungi. Nga kyakutte. Ono lawyer Nicholas Opio. Opio naye. Opio ali ludda wa. Opio bali yuko bali ludda wali Europe awo naye tewali autoneddwa mwana. Opio naye yazze. Abantu babadde bayitirivu. Gwe. Abantu nga bayi. Babadde ate kyasinzo era kiri kyembadde gamba nti London was red. Engombe badde ya Arsenal. London was red. Because bagikayanira London is blue Chelsea. London is white Spurs. London is red Arsenal. Abana bamyusiza London. Bamyusiza. Kati Arsenal yadde muzanya mupira ku Saturday ngeri West Midlands. Ngezanya Wolverhampton yeye West Midlands. Yes. Okitegeera. Yes. Kakati bagenda okuwulira mbu London is red nga tebana nazanya mupira ne bagamba ate tukunyala kudda ku table. Ki ekigenda mu maaso? Laba pate wa bagamba nti there is a Ugandan artist called Bobby Wine is already in London. Goza Foot Soldier bakoma Uganda oka. Tuwabalabye Foot Soldier be London bakambwe. Foot Soldier be London. No cowboy wo gwotero bera naye ku TikTok. Nalabye akawala. Yes. Bakaitaniye. Mwala oliga ye shaba omwale nyese nadi kwata bulungi. Nakalaye nako. Shaba ekiregeza naye yabadde. Yabaddeyo. Foot Soldier bonna babadde. Bali London ba Foot Soldier. Kati amawulire pate wa Arsenal yagabulira bannaye. The black community never we have to go and watch Bobby Wine. Basaka bonna bagamba. Yes. Era yakunganyiza abazanyi ba Arsenal mwenda. Vao. Gabriel Magalhaes. Uyo musajja mudduga ava Brazil. Nakunganya ba Edin Ketia. Togera kuba Bukayo Saka. Togera kuba El Nini uyo musajja mu Egypt. Okitegeera. Togera ku baniawo. Wala basajja basana abaddugavu yakunganyiza bonna Kaganda ba Nelson. Nabagamba tulina ogenda okulaba Kyagulanyi. Nabagamba n'abasoka nabaterako ku video nagamba this is guy ali in Uganda ali mukubira nga ayuya ekintu. Nabagamba wow he's an artist. Yes. Era omupiira bagenza okuguzanya nga already gundi ali excited party. Era atetampeeka katebe yamuyise mu ya kinana. Yamuyingiza mu ya kinana. Ba Gabriel Jesus nga babagambye dda ti omupiira oluggwa. Era basi yadire yinzeemuko nenga bagamba obudde bagamba driver n'abavuga uyo tuyise mu Wolverhampton gye babadde tuyingidde Birmingham tuyingidde bazze Northampton awo bakirire Luton bayingira London nga red ngakutte. Yes. Kati nga confusion eriwo abantu bagamba yiye red yas bagenda okulaba balaba buberet ku mitwe bagamba what is this? Foot Soldier nga bakutte London awo. Ekintu kyakutte. Yes. Wale balaba bagita old white lion. Je bakunganidde. Awo abazanyi ba Arsenal ne bagala tugende. Buli omu nayingira emmotoka ye. Kale confusion yabaddewo baade bamanyi O2 Arena. Kati abasooseeri bagenda okulaba teri kiriyo bakwata pata amatayis. Twagala kulaba Bobby Wine bajo place. Yabadde batadde eri ku O2. Yes. Duke no Intercontinental London O2. Bafuna information later nti it is Intercontinental mile zilinganga 8. Okay. Kilometers 12. Ba Jesus ba papa
bagenda okutuuka ebyaddala nga wajjudde wati nga kikutte tebalina tebo ne bagamba tukoze tutya nga tebalina okufuna tebo basajja bakungu nnyo ne balemererwa awo era ne basaba Kyagulanyi next time balina okuinfominga Ateta nti Bobi Wine akomawo asooka babuukingira Ateta naye baani n'abazannyi abagusambako ba Thierry Henry bajje balabe Kyagulanyi the return of the gladiator season 2 kintu ekyo kyatambula naye bannabulaaya baalaze laavu nnyo okuŋŋaanya abantu 4,000 mu Europe mu diaspora ne weebawa ne woogenda Dubai awo ne bagamba bayite abantu babeera busy ate nga show yabadde expensive abantu babeera yabadde ku mmeka dola eyasoose $5 bano bannomu $50 yes emitwalo emeka then emitwalo 10 n'emeka agiweeramu 24 mu nku because $10 eri ku Nyalwende eyingira 5 tenayingira babadde ku pound naye abo bakubira mu pound oyakubira mu pound Nyalwenda yes okay kitegeeza ati pound ya 5 gye mitwalo nga 24 nezigwamu eyo esookerwa ordinary kakati nga balina bronze seat yabadde ku mmeka pound 7 ng'okutuula ku table waliwo yabadde ye 7 mitwalo 3 yes gari nga waliwo ne gold seat okitegeera 10 pound 10 mitwalo 48 weewatyo kati nga te waliwo ne gold table 10 olwa pound 4.8 yes nga mutuula bilioni 4 yes abantu yes abantu 10 kati wane Uganda nti shonga ordinary eri ya mitwalo 25 wane Uganda ezaffe wale ananyinzo zisasulawo ordinary batono tewali ne David azo wade wa 15 ordinary wa Bobby yabadde kwa 24 ngo wa David Uganda yali wa 15 linga abantu balaba sente nyingi so omuntu nga alina capacity kunganyako ku muntu ordinary sente bwezityo ne bajjula tables ne zijjula zonna kuko tables zabadde nga 15 seyina gye tuwewaana wano tables zibeera 5 ekinene ng'ebimbye ate nga kuliko ba sponsors nga aba 10 n'abameka aba media biki nga zo bofunyemu sente bokka tebawera na 15 Bobi Wine bwato wayimiridde tebadde amaze emyaka 6 nga takola unemployed show yasemba teyali kyalenga table ya 4.8 gold table ze waffe wano zibeera mu bukadde bubiri ekinene nnyo busatu naye nga bitongole ebyo ebinene abamu nga ba part of the sponsors naye yabajjeewo abo abayitirivu abantu bamwagala bava mu bitundu ebyenjawulo ntambi babeera busy waliwo yaŋŋambye nti abantu ba diaspora tebagenda mu bintuntu yes nti abantu abamu bali bavudde Ireland biki ne basuulwa ku Lwokutaano jukira kati bapangisiza hotel balinye tickets egundi okulya yes gwe omuntu ayinza okuba nga yaspendingiddeawo sente mpitirivu era balwiki wange teyasigaza wadde 10 musiri kisente yazemazeeko bakubidde yankubiddeko nange kati ntambi tulina okuyiya ekiddako sente zimpeddeko emusiriki zaweredde ku Kyagulanyi yabadde ayagala omusindikirayo omwokyeyo yangaye mbali omugaga yadangaye musoke muyiseemu kulabe mugaga ne mukubira nga ntambi lindako nange ndi bulala likinagala kale kanjiye ekiddako kyo yagenza okuggwa nga abantu bagamba tufa balina okwongerayo ku ssente ate nti ate bwe abantu bongereyoko ku ssente job zirink bamwongere ku ssente nti wayi nti kyasusse nnyo yabapiise nnyo ne bazimba yali takisuubira value for money dax vibe yabaddeyo era omukulu yaso nagira mu ataye suit ere ya red n'engatto wamulabibo nenga amasamasa kati yagenza okukyusa dax n'atukuba dax si esoose eyo okube kirabika ey'amaanyi kirabika era yagenda giteeka mu CV erina okubaawo international show bonna babiga bamegadi kati governor S megadi takubangayo Asia uwa gambye Royal Agency bujjo mugendamu y'abantu 18 ngate bagasse abanene ngebambye naye eri abantu 10,000 bagambye kati muntu kyera ndani awo yali akikoze record ye jafunamu obuzibu bwajjawo nga ne wane cricket over muntu ategeka show nabulu abantu 13,000 tuwabiraba yani oyo sagala musajja wange ebiwundu byali musagala bimuzaamu kati Kyagulanyi yatulaze ebyaddala discography matters
kuba music omulungi osirike ogenda muli yako bulamu bwo bonna ono obuse politics ate yabaddewo politics si yamulese amaanyi Kyagulanyi w'amaanyi as an artist w'amaanyi as a politician. We nalabye empuga mpulira mbu bamusizaamu kyabadde kiti ate kyampuga gambye katwejjukanye enfa ya Matyansi ne Goloba Butyampa nga bava ekkooki Matyansi Butyampa yalina embwazi bubiri kati ne bateekawo omusajja gwe babbako ssente bali bakanaabe bamukwatayo omutegedde samutegedde we Busiro Bobi Wine we yalinnya ku sejja yagambye yatujjukanyizza enfa ya Matyansi ne Butyampa natujjukiza obawooshingibbe bakanaabe bamukwatayo era kati awoloma n'agamba n'obuwa bwadda kabonera nakimanya kati gye bupangira ensi yabadde mukambwe yakambuwadde olwafunye omuzindaala ate freestyle ezo wezite ez'okusaagasaaga ezo spontaneous kabaka but a spontaneous off the head freestyles n'aba kati ku size era n'addamu n'amuyisaamu ku size yo ne ku specioza awanyamba naye makatonda singa tewanyamba commissioner ewanyamba singa tewanyamba salifunye muntu adda kudda mu kifo kyo nga yabadde akatirabo katizi London nekola etya London nga yakoledde dda abageradi batira bali balowooza nti London had fallen on their times eddamu neefoolinga ku Kyagulanyi the return of the gladiator omusajja kazatandise freestyle alla nga ba BBC we bali kati yayogedde statement ziri besujja kuyimba birala bo ne bawandiika we yagambidde kakwenza lwaki oli gundi yakkuba abeera nalinga banyumiddwa nnyo kigambe baadde bagala nakwongerayo ku sente nga tebakikkiriza yakubye empuuga yadde amuttidde Puuga Abedi omubaka oyo ow'Ebusiro bonna yabazinze bonna kanywa Selector Devi yabadde Selector Devi yabadde saamulabye bulungi nalabye ebifaananyi nga atambula kiraka yabaddeyo by the way nalabye musajja wange producer Dan Magic yabaddeyo ku sound nnyo Dan Magic kati nga sound yabadde atya sound yabadde mulungi band Ouma mumanyi Michael Ouma yagenda Jose nga yateekamu Michael Ouma omukuba kabaka wano yes yagenda okay rehearsals bazibadde bazikoleranga awo saidize kamocha okay ng'abantu kyekyo so bakwatagana bulungi abeera ndani tebabanja yabakubidde ennyimba zonna ze baagala luyimba ku luyimba nga lulukanga bwe yaluyimba ku CD nenga ate lukoba Badman from Kamucha ne bayimba oluyimba lwa gundi Inadi Dance ne Megadi Inadi Dance yabadde alina okuyitawo Megadi n'akomawo n'ayimba Megadi n'agamba nzaani baba nzaani ate nawulidde ku after party bakubye masannyalaze yes ku after party era bagenze era nga abantu tebanaba kukkuta ne baddamu ne babayisaamu era Bigayi musajja waffe yabaddeyo Bigayi nnyo Bigayi yadde agala kumula mugamba lindako agamba simanyi mukazi wa Bigayi ekyali era oli kiraka gyali alina obbanga gyali asobola nga gye yasula kasana olwayo Bigayi nga ateekayo ku video banange nsuze wano nentegeera Bigayi kyapima kirabika gyali naye nga bo banna London wali omusajja wange yavudde Manchester musajja wange Kiryowa yavudde Manchester najja waliwo abavudde Merseyside musajja anyway ndowooza we kitewe kyabadde naye nga era abannalondon mu mbeera y'emu kitalo nnyo ekya Muzeeyi Pascal Muzeeyi Pascal abadde w'amaanyi nnyo kitalo ddala tubatumiddeko era tubayozaayoza okukulikayo mu kivvulu kya Bad Bobi Wine oba Honorable Kyagulanyi njagala tugende owaayi mu nsonga z'Emakerere ensonga z'Emakerere sitole ekyali musajja William bazzeeyo what happened badde bamwagaza omukulu agalabire Chancellor President Museveni bamwitaani William bazzeeyo Makerere bagala kukyusa Chancellor nti ono abaddeko Mondo Kagonyera Ezra Suluma kisanya kyaweddeko last year so ne bateeka mu mawulire nga balangirira abandyetaaze
naye mu kulangirira okwo waliwo requirements, the basic requirements ekisooka myaka 5 ku 75 minimum 5 then okwambuka nga tosukka 75 ekyokubiri nga olina image ennungi mu bantu public relations zo nga bulungi nnyo ogamba nga olina integrity y'amaanyi okitegeera then n'ekirala education okusoma ng'ekitono nnyo olina bachelor's degree wabula mu minimum bachelor's degree ekisembayo nnyo ebutono olwokuba ne bachelor's degree wabula mu university oba institution ey'ebyenjigiriza eri accredited babiranga ne bibeeramu kati mubamu kuba applyinga ye mukulu bamwita William Bazzeeyo era William Bazzeeyo in fact mu 2020 ya applying era yabadde acting vice chancellor finance and administration e Makerere naye era abaana bebakitegeera ne batandika okuraisinga concerns nti wano aliwo mu bukyamu era waliwo bano abasomerayokko ba alumni baabwe waliwo gwe bayita Sam Nensima mulala muyita Amos Werike ne bapetitioninga nti akakiiko nyagala muno omwami ono wano waali era ebisaanyizo ebyali byetaagisaawo tabituukiriza bamukolako background check omwami ono yasomera Hawaii based international university mu America mukwano gwange waliyo mukwano gwange bamuyita Saidat ne Afande Lu bali Hawaii Atlantic akanyirira okufa gyeyasomera so eyo yennyini department ya USA education it is yet to accredit that university omukulu gye yasomera university yeyo oba akasomera ako tekannabakola ki tebanabakakkiririzaamu kamukabaawo okusinziira ku US kasinga akasematimba byonna byebimu kakati ate eno National Higher for Education Higher Institution eno etutwala eno ate nayo esaba bali esaba essomero ly'omukulu gye yasomera esaba US department nti mukkiriza ziriwa ne bagamba yo teriiko bakwatagana National Higher bagita gundi for higher education eyo nga bagamba kabaawo akantu kano tetukategeera bulungi so y'omukulu gye yasomera kati bapetitioninga bagamba takola kitasaanidde era joint staff associations ez'enjawulo nga muwasa that is Makerere University Administration Staff Association ne Massa na zona zagambye nedda oyo be zagambye omukulu kibulamu era bagaye President Museveni tokigeza tulina okukuuma ekifaananyi kyaffe nga Makerere University twetuleetera abo mukulu wa Kibogwe kati wano abadde abeerawo atya mugundi office bantu bangi abeera mu offices naye because we don't do enough background check because council nga ye ya university mu tteeka lyebakola act gye bakola mu 2001 eya University and Tertiary Institutions Act 2001 yasalawo negamba okulonda chancellor council eya university it will nominate we nominatinga etwalire president president muteeka yabeera bamutanga visitor alonde kati council yo yakola due diligence nemu nominatinga ono university council yo ya nominatinga netwalayo olengera obunafuwe mutandikira yayiterabye era abantu bavuddeyo ne petitioning nga bamaze okukola background check bagamba omukulu ono wa NASA Nassam temutuleetera bano bamaze omuyisaawo bwe buzigo tulina mu Uganda Faru tulina we twebakira abantu ne bayitawo kireka waliwo omukono ogw'enjawulo guyinza okuba nga weeguli etinyale baliteekayo ku tebo ya Museveni era nga naye ali wiringa okukola ki koonamu bali kwe kumwanguyira nyamugaba bane mulindeeko VAR council erina byetaala bye VAR bagenda okukebera Hawaii Based Atlantic International University mu America tiri accredited jeriyo nga yo neteri accredited by US Department for Education mbolire kituufu nga teri abamanyi Makerere University abadinga ba chancellors baayo
nga tetunakolera oteeka act ya 2001 babadde nga ba presidents abalipo era Apollo Milton Obote yatandika mu 66 paka kisanja kyo Obote gundi we yamuwambira Amin 71 Amin n'abeerako paka 79 president Amin gundi n'akomawo Obote amaze okuwamba Obote the return 81 paka 85 president Museveni aja 86 paka 2002 nga act amaze okuita 2001 kati awo ne bagamba nti council katugikwasa obuyinza ja kunominating abula president yanaabeerako yajja okwapointinga yo appointing authority bamuwa obuyinza yes okay so ababaddeko awo okuva ku president Museveni abadde owekitiibwa Professor Mondo Kagonyera yes Mondo bannaye then nekuddako Ezra Suluma Mondo yakola paka 2000 I think over 7 then Mondo Kagonyera mujjukira nga 2007 nene kuddako ono Ezra Suluma yabaddeko kati kyaweddeko 2022 kisanja ki kati nga balina okulonda omupya naye obuzibu bwe bagala okwapointing kati waliwo okusika omuguwa era mbagamba nti bano bayinza okubeera nga bakottokera busa aba petitioners teweewuunya gyoli bamutadde William bamutaddeko bwe buzibu obuli kikyamu ekyo kiba kikyamu of course because etteeka lirambulula ne liragira ddala bulungi ba institution ennene bwetyo olubaleetamu omuntu gwe balaba nti tafiitinga ne wonaamuwaŋŋamyawo era ebintu bijja sigala nga byakusika muguwa kuba institution ya Makerere nga yo kuba wetandika mu 1922 kuba etandikanga ssomero lya technical welitandika nerijja nga lya advancinga nerifuuka university mu 1949 62 netukola writers conference eyetaba Kinuwa Achebe ne bajja wano nebeera university ekyasinze mu sub-Saharan Africa kati okubeera nga essaawa zino egenda in fact n'amaanyi university ge yalina eyo gakendeera ku ranking ogenda okulaba nga mu Africa ranking za university butuufu zikkiridde ddala what is the problem I don't know naye olumu administration tutegeere leero ekituufu administration era kati fe abamu ku baasomerayo bwe bulumi bwe tulina bwe bulumi bwe tulina university yaffe egenda ekkirira mwayingira mu politics mayingira mu politics abantu abo gundi yayingira ddala mujinga naddala mu administration the way people are appointed nafe tulina association yaffe buli yasomerako bannaye Makerere kyeraliikiriza waliwo ensonga tulina ogiggusa kubanga kati olaba wano otunulira ku rankings nga bwe zitambula number 1 University of Cape Town Africa University of Pretoria, University of Stellenbosch, that's in South Africa. South Africa ina almost nganya ezikulembera. Mu top 6 erinawo university 5. Imagine. Can you imagine? Fenga tuwebase. University of KwaZulu Natal, wakitegeera. Kenya nejja wano mu namba 7 University of Nairobi. 18 University of Cairo. Tuli bwanjagala nze wonsomera. Anti kakati Rhodes University of Ghana, number 11 University of Johannesburg, that's South Africa. Soko ndoku fe tuli waawo. Anti yino Makerere University number 16 twalinga mu number 6. Twalinga mu top 10. Twaliko ni number 1. Twaliko number 1. Anti kugambe after the 1962 Writers Conference. Natulese Kinuwa Achebe. Bawole Soyinka nga bazze ba writers a ensembeza gye batukkirize wansi eno waliwo ekituufu bitabuka bitya bitandika ddi politics yayitirire Makerere byaddala yayitirira strikes researches tetukyakola because ebibezaawo universities ebisinga aba research kati research fe twali tukoze emyaka 15 egisembyeyo nga bagenda namusomako mu universities endala mutono ogenda bula departments fabali mu performing arts department nga ne equipment taliiwo nenga tusoma film nenga tulina na kamera kutusomera South Africa erinanga 10 universities mu top 20 kyewuunyisa batulese kati omutandika okugabanagabanawo mugabanako Uganda 16 number 16 Makerere rankings so politics yakubye y'omu ku nsonga ezo oba obukulembeze mu Makerere omwo tutandikireyo waggulu administration ebyadala eri wanting mulimu abaana bebawa expulsions bebagoba naye ng'olaba ensonga yamu zaadde baraisinga zezo ntuufu naye because waliwo politics nti omwana abawagira pate eri obadde abaana bebagobyawo mu striking saawo ng'ensonga zebayeetonde tebo ziri legiti naye bagamba oyo agende
University Makerere tutagitaasa bannange ejja kukirira ejja kukirira ddala egenda kugwa ekitiibwa kya Uganda mu universities Makerere teweewuunya nga bagenda kukola research nga ne mu universities mu Uganda eyinza okuba nga si number 1 kati nga ziyusiyo zagiyisa mu Uganda. Yes, abayizi bali mu kikoni okimanyi bayokyako n'ekizimbe badde neerabidde juzi awo bayosa kizimbe simanyi bali kati kizaawo era sente ogenda okuwulira sex for max nga biri awo Makerere ogenda okuwulira degrees mwasoma batugamba batya ye degrees twasoma simanyi ziri expired ziri invalid ziri expired. Yes, expired degrees definitely banji nogamba kati sente zange zina spending obukadde nga kiki balekitara be batatuukiridde tebasasulwa administration yenfu university kyalina gundi ensonga ezo nyingi Farouk kiki ekitambula Farouk ensonga ezo nyingi zisaana debate national dialogue abantu bali mu diaspora abasomere Makerere bibaluma nnyo abantu bali e Uganda wana abayise Makerere balumizibwa bwe kikuluma nti osoma degree wano naye nga transcript tosobola ku applying eri ng'olina kuddamu kusoma gwena mu system y'abali kiruma ng'ekoma wano Uganda oyinza okompitingira nga tosobola gitwala UK ng'olina kuddayo kiki omutindo gwa Makerere nga gusereba. There needs to be a national dialogue on the education system ya Uganda yonna. Yes, sina Makerere University kuva wansi kuva ku baby kindergarten tugende mu primary secondary tugende ku curriculum lwaki tukyasoma ebintu byetwasoma mu 1955. Are they still applicable? Education system yetaaga reshuffle. Yetaaga ne tujiddamu ne tugikola reshuffle ng'etwaliramu n'abakulembeze. Reshuffle ebeeraawo naye tulina yetaaga resettinga bwe bali factory reset yonna ebyaddala tulina okwesaddaakayo ke time. Ngamba nti institution nga Makerere waliwo omukulembeze gwe baleeta naye nga diguli ye erimu olunasa then kati amukulembeze kiki ekigenda maaso oyo n'ayita ku university council nemunominatinga newayo erinnya lye nekijja luvannyuma nga waliwo abajagujagu abagenze ku VAR ne bagamba yes nti munnange accreditation tagirina gye yasomera naye nga council bagiteekawo ebirenga eyamba ku ekyo naye nga abadde akola munda ate mu position ey'amaanyi nti vice chancellor finance and administration. Where's the problem? Webale kati awo tulina okwefumiitirizaawo. There needs to be an overhaul in the world. Bannange Makerere ebintu bino mubitwalanga ebyokusaaga naye Makerere egenda ku tajirabako ng'eri mu namba 20 ebadde pride ya Uganda 20 watono watono ng'ekiridde mu 10. Yes, ebadde pride ya Uganda mu education ne mu Africa se bwe yaliko mu East Africa wano nga Makerere ogiwunyamu ne kati onoonya byetukolayo nogaba naye abaana okusinziira ku baana be Makerere bakoze research ne bakizuula nti tetukyabali obiwulira wa ye emmotoka ze twakola zaalagawo bakola emmotoka sebo gyeziri bazikola tuyisaawo okukuba ffenno olina gy'olabyewo sinnalabayo what happened between now and then. Museveni nawulira abayongera ssente bannasaayansi tulina okwebuuza what happened ti abakugu b'e Makerere research gwe baakoze alaga enzige zino ekyazireese zazaala bwe ziti awo tetukyabala university research mutono oba gavumenti yeetaaga fundinga research. Maybe it does, maybe they kugamba Farouk nze n'omutwe gunnuma. Yes, scholarship ezigenda zibawa abaana ku university zo zituukiridde okuva ddala eno ku secondary school omwana ogenda nga yamuwadde sponsorship ng'afunye abiri ddala afunye abiri nga yageefunidde awo wonna wonna Farouk waliwo obuzibu waliwo questions nnyingi no kyokkola bagambe system yonna yonna education tuyinza okudda ku Makerere because it is the face naye nga all other tertiary institutions Makerere ye minzaani nanti naye singa tugifaako tutafaako eno walala naye waliwo obuzibu sikulimba. So education system? Yes, education system yonna. Nasoma Napoleon Bonaparte. Namwana wange ajja musoma basegendereza. Tewaliwo bantu balala bamujjawo ddi. Ffe nga twamusanga omusajja yakola ebintu mu 1789. European history basome ki? Basoma kuba Prince Metternich. Are they still applicable? Farouk. Kele university kwase nako. Nnyo.
nti mu senior 1 nze nasoma subjects 23 zaaki omulundi ogumu babijjawo ebiri mpozi nga nzali atali updated subject 23 ku mwana wa senior 1 uye yakatule mikaga webiri jebiri nze nakoma dosoma myaka 10 nemeke uye wa Mengo okitegeera agamba jebiri subject 23 ku mwana wa senior 1 n'omupiiko omwana yakaba mu P7 nebyatayagala byonna n'omuwa ngeri balaga nti omwana waba alina watuuse atandika okuspecializingirawo namanya ngenda kuba kino ekizibu tekiri ku Makerere yo kandowooza kinene nti tugenda mu bibuuzo batuquestioninga ku byebatusomesa byokka okisentaringiraawo which is very wrong. Knowledge ne bagitestingira ku ekyo kyokka ekyo tujja funayo ndowooza musomo tuyite tujja kwita ku bakugu abatusinga tufune ne ba student be Makerere ndowooza bo bennyini tujja funa n'abavaayo ko tufune tuteeke wane yavaayo aliyo ne ku bakugu ab'omu kintu yes ab'omu kintu tukole show yes tutegeere dialogue tutegeere obuzibu problem Farouk Makerere kiki kyemwagala yes kiki kyemwagala ekituufu yes naye nga kyekiddako singa bamulonda abamwamba nti ebiwandiiko tebituukiridde tubirabyeko munnange Uganda bakajijjamu Uganda ogiruddemu nganzi ajja bafuga balimba bekalakase bagire naye nga yakola ki yaliko kubanga weewuunya ayitawo atya kansi emuyisaawo emuyisaawo etya bwebanga yamuyisizaawo of course oli visitor appointing authority era ye n'agamba yoyo saawa yonna so teweewuunya okay ndowooza tumalirize n'abasuubuzi nalabe yabakoze eki n'ebyabasuubuzi yabawooyewooye bikyali Farouk ebyokumiitinga kirala bwe yakitadde Farouk tukyabonaabona Farouk economy yaggwerera amanyi rabba okuggwerera nze nkubuulira tukyabonaabona ekigambo kinene naye nga ge mazima Farouk nga tukyalina economy yaffe nga tesobola buba traders bamiitinze Museveni yes era n'abagamba ensonga ezo kale kagira ziwumula but that is not enough Farouk era omusuubuzi ali eyo nga musanyufu ate in fact nze nyogedde nawo ne bagamba ntamu tugulewo obuguzi naye tulinze bagenda kuba mitinga nga 15 ekololo ensonga bazigire naye era mu nsi nga president alina okumala okuvaayo okugira ku nsonga zino ministries endala zikola ki Faruku olewuliddeko mu America nti Obama agenda kusinkana abasuubuzi mu kisaawe ky'e Washington ebikoze ebitabo ogere ku nsonga okumanya ng'ebintu bitaaye ntambi mobile money nawulidde buli ajjayo akakadde olina okuba ne national ID just 1 million 1 million olina okuba ne national ID ogenda omukyala bali akugira ne taxes bazikooneko ndeka naawe emisolo ku mobile money akakadde okasikayo national ID kati weebuuza eyali gyesalinga ennamba nga teri mmanya ge ayina ID ye kyayagala emisolo kyaki kipentekosto bana zino ezaffe bonna yazinze n'abasamize bonna abaagala alabika twagala kasente ebata yasente tuzeetaaga ebintu byakaayi omusajja akaayi emisolo ku mobile money emisolo ku batunda amataka simanyi otunda ttaka 5% ku magoba ayagalawo sente kyaki musolooza mizikiti leeta sente mobile money ojjayo akasente twagala taxi okitegeera ayagala broadening tax base ate nze omu kubalowooza nti ekyo si ekyandibadde ekizibu broadening tax base but obuzibu obubeerawo Faruku ng'omuntu ogamba kansasula omusolo guno kinyambe wali nti nno eyalibadde yeetaaga akakadde ntwala omwana wange mu ddwaliro nasasula emisolo omwana agenda mutwala agenda kujjanjabibwa bwereere nti ekkubo balikoze nti yandibadde atwala emotoka yange mu galaji bagikole nti negize bwere olaba we gugenda n'ogamba okay ng'ensi endala we zikola Faruku bo yes omusolo wona gubeera ni fair kuva mu Bible naye bali kye batusingako nti mu kugusolooza wano muffe gubako engeri gutuyambamu mu ngeri emu endala somewhere wano wonjeza nti no bagusolooza mu basuubuzaawo mu kikuubo lwe baggaddewo olabanga we bakolera walinganga lufula walinganga Mogadishu bagulya that is my biggest challenge ye point eriwo yes nenge emisolo twandibali abasuubuzi nabo benyini bagamba tewali buzibu naye obuzibu
service delivery weya nti tekikugasa kunzijjako omusolo mu business yange nosanga enkyange egudde olwokuba guli after kunzijjamu yo giyambye otya okubeerawo myaka 10 nobeera nga nawe okyagijjamu nga nange njijjamu. That is the challenge and problem we are having in our country. Kati kiki kimukolebwa system takyajjayo eri mu bazungu afunefuneke wavaayo naye maama nenatti ziringa natti. Tumalirize bannaye. Yes, mwebale nnyo mwebalire ddala. Tuyanza nnyo tuyanzeze. Junior yakomyewo enamulabye ng'akola mwamaze ne mumusasula. Tebadde byakusasula omusajja yakoze video kodi yabaddemu nawuliddemu kakodi yagambye eki kakodi nakawuliddemu ak'obutasasula munno waaki esasula buli bavijje obutasosolamu teri vijje ali ku platform yaffe ayinza kujja kugamba ebaluwa tuzisomera mu bbaasa nedasebo omusajja abadde ku strike for over 2 weeks omusajja abadde n'ebizibu ate abadde yakabivaamu n'alwala amaaso Red eyes. Era omulaba video asikolera mu galubindi. N'eddoboozi ddyottoofu akola ajja kukola. Nawulidde mbwa abaana nga bagamba mbu red eyes newega n'atumyuka. Naye at least tulwale red eyes naye tulwadde yellow fever. Ne banna. Mbuga tubeere ne red eyes. Yes. Red everywhere. Yerese red eyes. Embwe kyayise kavule mbu yesiza abantu red. Naye basebo ne banywa. Bagamba nabo tebajja genda mu yellow fever. Naye nga bambi Vijay Junior yakomyewo bannayo mwagala w'abangi. Nawuliddemu kodi. Ey'akasente. Tekaliimu. Farouk, we pay our Vijay's bulungi. Vijay Junior. Omusajja ono. Tawaayiriza. Omusajja asasula bulungi. Omusajja agamba simanyi biki kati twategeeraganye n'ekintu. Yagenda twaze mu meeting. Ekintu tugenda kigonjoola. Kintu kijje mugonjoola. Wegaba amaaso gabadde gannuma ate tugonjoola ki. Mukitegeera butegeezi mbadde mulwadde. Tusuza meeting sebo mpola mpola n'abantu baffe. Nenga si sente. Ne baba baagala bongeza tubongeza. Okitegeera. Muno wakitiimu jabba kwatako. Musasule tumusasula bulungi nnyo ne bavijja abalala abayitirivu by the way ku mitwalo 3 gye mutuwa omwezi subscription tuziyamba okuzizza mu bavijja ne batuwa content. Junior yatidde butoogera. Junior amaaso ge gaadde gamuluma red eyes neke gaawonye firimu zigenda kuddamu butereevu ku munno waaki bannange mwongere okubanga mutulagire emitwalo 3 gya Uganda era mutusobola okutufuna ku applications zonna. Junior abadde tasasula ne ku www.munnowaaki.com mubadde temumuwa kasi atumuwera ddala sebuse afuna nnyo butereevu. Is very happy, one of the happiest VJs here. Yes. Akubadde aliwo tasobola kubuuzaako. Asasulwa. Junior mumanyi. Asasulwa. Junior nkoze naye ku bukedde. Mumanyi. Kituufu. Bw'atasasulwa adduka budduse era ne ku bukedde yagiramu n'akubasa. Ne mwamukomyawo. Anti yakuba sama bukedde n'emusasula. N'akomawo. Kati era kyekyo. Ate ffe yadduse. Yakoze ati. Waffe waali butereevu. Waali ate kati kulunaze alina kingi nnyo kyagenda okubawa. Dambi obubaka bw'obusembayo. Yes, obubaka obusembayo weebo we mbadde ngamba bannaye mutwagirire ddala butereevu nnyo munno waaki sijja kulema kubeera nga mbeebaza n'okubeera abagumiikiriza gye tuli mu bizibu twali tuyitamu naye twabimaliriza bulungi nnyo. Ebizibu ebibaddewo bibadde raising all those concerns twabitereezezza ge mazima. Ekirungi we own up because we respect our audience and their cries tuba tulina oziteeka mu nkola. Yes. Byabadde wa? Tewali. Okay. Mwebale nnyo mwebale ddala. Junior abadde mumuzingira mu kakutiya k'abavijja abalala. Nga ne musiba egundi enjovu mwagisibye mu kaveera. Nebaleetera obuzibu. Nedda. So mwebale nnyo mwebale ddala tulabagane next time.